own heart. N'agamba ekyo kisoboka. She says, can that be possible? Omwana w'omuntu osobola okukola ekyo. Can a son of man do that? Kambuuza ekyo. Let me ask. Bembabuuza. Anakasi onwase n'amakaso ibiri awiso. Mukama wakwaka yesawa. If God gives you a million right now, Is it really give you enough? to the problems you have, Unosobola okukakwata n'okampa. can you get the old man and bring to me? Okirabye? Agambiddewo He said, it can't be. kati nange kimbuuze. So ask me also. Singa Mukama ampa obumbi tugeze nga butaano. If God gives me like 5 millions, N'agamba bonna nga and I yokuwadde say, as I've given to you, genda okugabirira abatalina mwasiriza. go and give to Tolyako those yadde n'ekikumi. not even any Tosigazako yadde n'ekikumi mugabire abatalina just give ayamba. to those who have no help. In fact muteeke ku akawunti ya gavumenti yeebuwa abaana. Put it to the government account. Bameka abagamba nti sobola How many say that? sobola? Wangi nkisobola. Bameka agamba nti nkisobola. How many say Bane nga tuvudde mu mboozi kati nze kambagamba tisaagala muntegeere. Now let me tell you. Ekyamazima The truth is, Katonda aba ayagala kutondoowalira bwereere. En economy in this economy, kwegamba kiba oba owuli naye ate ekyewuunyisa but amazingly, bw'okikola when you do it, mulimu amafuta naye lwakuba there is baaba an anointing. But kale buno obusente obutinitini osobola this little money you can. naye abooluganda twogera ku We are talking about billions of money. ekisooka osooka nolaba buli kisa badde akumanyira nti ogenda mulinnyaku. You must say whoever was familiar in you now is under your feet. God is good. Kati naffe tulina endowooza tekisoboka. So as we have that mentality that it cannot Awo be, Katonda aba agenda tutonda wala. then God is going to become. Kaana yasaba esaala. Anna prayed a prayer, Kaana agamba omwana w'omuntu asobola okukola ekyo. and God said, can a son of man do that? Wilson n'osaba esaala Kaana gye yasaba Katonda ayinza okwebunya. Wilson yamala ebbanga ng'asaba Mukama ampa ezzadde naye yasaba esaala ejja. She prayed only one prayer this time. Yalinga nga mutamiivu. She was as if she's drunk. Kabona Erukaana n'amutunuulira And the priest looked at n'amugamba her, gwe mukazi gwatamidde ali mu nnyumba ya Mukama. said, the woman who is drunk in the house of Siri God, mutamiivu. said, hey, I'm not drunk. Buno bulumi bwange. This is my Si gwe gwali kusosoka aba amaziga. It was not the first time. Naye God ku mulundi guno alina ekintu kye yayogera. But this time around she spoke some, Mukama n'agamba and the Lord said, ku baana b'abantu kisoboka. to son of men can it be possible? Katonda amanyi yekka yakisobola. If God knows that is the one who is capable of doing it. Alina statement kye yakola mu ssaala ye. He made up a statement in her prayer. Katonda n'agamba kino God abaana said, b'abantu bakisobola. can people do it? Ye yekka yakisobola. He's the only one who is able to do it. N'omuweereza we gwe yayagala ennyo Ibulayimu. Even his servant he loved most, Naye abasigadde but most tebakisobola. they cannot do it. Njagala okimanyi I want you to know, Katonda God yali teyateekateeka Kaana kuzaala. had not prepared her to give birth. Kaana For Anna, olw'essaala eyo gye yasaba ku mulundi guno because of the prayer she prayed, n'afuna attention ya Mukama. she got God's attention. Mukama n'agamba kiki And God said, now what is this? oba era naye alinga abantu. Oh, is she like, Okimanyi wano
musaane mugamba mukama amukisa You pray and say, God bless me. wiikendi ofune emirimu nendaleeta ekimu ekyemu This week I get money, I'll bring the tithe. wezijja n'otunulira ekimu ekyemu When money comes and you look at the tithe, you're going to give. You say, hey, mukama asaasira God, pardon. n'omukinyaka kyekino kyabuuzisa This is what he has said. so kana abeerangawo Anna used to ng'asaba pray. ku mulundi guno kino kye yayogera This time around, what she spoke, yamugamba mukama she said, God, bw'olimpa omwana if you give me a child, nja muleeta mu nju yo I will bring that child in your era house. omwana oyo And that child tajja kuweereza nze maama we will not serve me, tajja the kuweereza father. taata we Will not serve the father nga nakamuzaala bwe that nti has given birth. nja muleeta mu nju yo I'll bring him in your house omukozesa kyoyagala and use him whatever you katonda want. n'agamba God said, hey, sooka olindewo onsaba omwana you're asking for a child ate omale omunzirize and then you give the child to me. omuzadde maama amaze emyaka nga tazaala A woman was spent years without giving birth. ozaale For you to give birth ate omwana omweggyeko and then remove the child from yourself, omunzirize bring him to me. ekyo kisoboka Can that be possible? waliwo omukazi akisobola Is there any woman who can do that? wano tubasaba bawala bamwe bawasa ne mutukanda ebintu We ask for your daughters to get married, then when you start, bringing a lot of things. tujja ne tubasaba bawala bamwe bannaaye Come and ask obatuwe your tukole daughters famire and in marriage, gwe n'otukanda ebintu tuva mpagira nnyo abakawunda akakubya eddirisa balya byabwereere mukama mulungi God is good. so katonda yatuma n'agamba ddala omukazi The Lord looked at this woman, afunyeyo akati k'ekibiriiti has gotten just only one child in her life. entale zimwetoolodde The battles around her, ebigambo bye bamwogeredde nti tazaala the ones they have spoken against her, ate mukolere ekyamagero kuwa omwana do a miracle for her to give a child, amweggyeko amumpe then bring the child back to me. kisoboka Can that be possible? katonda n'agamba naye omanyi The Lord said, hey, kaano manyi kyetugenda okukola do you know what we're going to do? kandabe oba okisobola kakati katonda mugezesa kandabe God, in testing her, wano ate namuwa ekyamagero gave her a miracle. nkusabira nnyo mukama akuwa ekyamagero ng'akugezesa I pray that in God testing you, let him give you a miracle. njagala omugambe mukama I want you to tell him, God, gezesaako mpe ku kyamagero test me and give me a miracle olabe oba sikuweere bujulizi and see whether will not testify. wetulyeko wansi Be seated. mukama mulungi God is good. so katonda God n'agamba bamalayika munete ekitabo kya kaana told the angels, bring Anna's kaana alina book. kyayogedde kyesitegedde There's something she has spoken I've not mu understood. nju ya kaana In Anna's house, mu lubuto lwa kaana in her belly, leka walabikewo omwana tulabe let her be a child and we see. waayita mmeka Hey, ng'abasawo bagamba kaana no the doctors wagategedde told her, did you know? oli nno lubuto Hey, you're pregnant. oli lubuto You are pregnant. bawa kaana abaali awo n'amugamba nno mwami omanyi The husband was there, then she told him, munda muno mulimu ekirimu inside here there's something. munda muno mulimu ekirimu There is something inside here. ebbanga libadde ddene It has been kibangawo so while it has never naye happened. kimaze ne kirabika Now it has come. abooluganda kyonna ekibadde kitalabika mu bulamu Whatever was not appearing in your life, mukama akireeta the Lord is bringing it. mukama akireeta The Lord is bringing it. musabira leero mukama I akireeta pray for you, let God bring it today. wetulyeko wansi Get seated. kakati ebitabo ne bijja Now books came up. ne bijja Books came. katonda n'agamba The Lord kaana said, Anna, kandabe kiwansuubiza let me see what you promised. kakati kaana n'ava mu kulindirira ekisuubizo kya mukama So Anna was out of waiting for the promise of God. katonda n'alina ekisuubizo kya kaana And now God was the one to wait for the promise of Anna. kaana n'azaala Anna gave birth.
omwana n'avaayo, the child came out. Katonda n'atuula And God sat alabe. to see. Waliwo agamba Mukama ngezisaze ne wenaamunyaga ne wonjimpa. Somebody say that God tests me even if I don't reveal. Kuba ano Kaana ne weyandimunyaze naye era aba asadde. Mukama mulungi. God is good. Kalola agamba Mukama ngezisaze nkunyage. Somebody say God